Kansala omukyala akiikira division y'e Bunnamwaya ku lukiiko lwa district y'e Wakiso Namuddu Keeti awonedde watono okugajambula abakulembeze okuli bakansala ne bassentebe b'ebyalo nga bamulanze kuyisa lugaayo mu ssentebe w'eggombolola y'e Mende Ntume Peter gwagamba nti abuzaabuza abantu nga balemesa okuwa omusolo. Bano babadde mu lukiiko oluyitiddwa akulira okusoloza emisolo mu district y'e Wakiso Kabaale David nga n'olugendereddwamu okusomesa abakulembeze mu ggombolola y'e Mende ku musolo gw'amayumba ogenda okuŋŋaanyizibwa mu ggombolola eno. Njagala kigenda on record gy'abakulembeze b'Emmende baagaanye omusolo. Olw'ensonga tetunnatuuka ng'eggombolola y'Emmende nkola ki ffe wennabusera tebulinyayo. Bano basoose kusomesebwa ku tteeka erirambika ku nsoloza y'omusolo ogw'amayumba era Local Government Renting Act erya 2005 ng'abalaze ebirungi bye bayinza okufuna musolo guno. The rates may be levied in any area outside an urban area in respect of a commercial building. Kyokka wakati musomo guno bakansala ne bassentebe balangidde abadde babasomesa obunnanfuusi olw'okweyagaliza bokka nga kati batandise okunyomola ebiragiro by'omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni yaweera emisolo gino magombola agali ebbali w'ekibuga. Gavumenti yaffe ekoze nnyo tetugamba nti tekoze naye tesobola kutuuka buli wamu. Era ne tuyisa nti mu Wakiso tetukyalina ki byalo mumutenguye era musana gana mu kooti mwogere lwaki mutengwa pulezidenti waffe baba honalebo wa finance obagoliwa mututeeseza mutya ne mutusalirawo ku kanso yammwe ate nga twabatuma birala obuyinza mwabujjawa wanaluwa amaali waye. Kansala Namuddu agezezzaako okubakakasa nti emisolo gino bateekeddwa okugiibwa kubanga gya buwaze nga yambalidde ssentebe w'eggombolola y'e Mende Ntume ng'amulumiriza okubuzaabuza abantu ku musolo guno ku balina okujja ensako y'abakansala ekitabudde ssentebe n'amwambalira ng'olwo bakansalako bongereza ng'ekidiridde kufulumya kansala Namuddu nga ne Nabbugi si mufungize. Bakansala balangidde abantu ekika kino nti bakyayisiza gavumenti nga babinika emisolo ku buli kintu bongerako nti eggombolola eyimirirawo ku mbalira ya bukadde 5 bokka buli mwaka ekiraga nti yakyalo kyokka beegeraganeza ekibuga ezina embalira z'obuwumbi. Kale abaalyako abaganda b'abazungu bagamba man eats where he works. Mende tulina omusolo milioni 5 naye batugeraganya ne Wakiso mu myuka. Gino gy'emirembe gye twalwanirira tujja kutulugunya bantu ag'omusibira gavaawo era twagala abantu bano bategeere. Ssentebe Ntume wamu n'omumyuka we baweza obutakkiriza muntu yenna kusoloza misolo gy'amayumba mu ggombolola y'ekyalo kubanga ennyumba eziriyo banyinzo tebalina nsimbi ze bazifunamu. Tosobola kugeraageranya Mende ku Nansana, tosobola kugeraageranya Mende ku Wakiso mu myuka. Wakiso mu myuka bakola bajeti yaabwe ngeri mu bilioni 3 era njagala kubategeeza nga kyekyamani w'eggombolola sigera kukanya na byaki na bya musolo ebyo mulindeeko Mende emala okusumuka mulyoke mukomewo wano mugira mutwesonyiwa naffe tutuuke ku Wakiso mu myuka tutuuke ku Kira tutuuke ku Nansana muli tulowoozaako olukiiko lw'omusolo nti nga Mende tusaba tennaba kutuuka ku level yakusasula musolo gwa property tax nga Mende tusaba nnyo mutuyambe nga mwayisa ekiteeso ekitufuula Mende oba amagombolola gonna okubeera nga gafuuka tawuni kanso kijja kutuyamba nnyo. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV agaleero.